era ne bukedde olwaliro emmundu ebadde ekyavuga ennaku 1,252 ezimaze okuba nti ziyitawo waliwo abantu nga 17 abagenzi maaso n'okweka nti battiddwa okulira n'ekibuga ekiyitibwa Zaporozhye. Minisitule ya Justice bwetyo bwerangiridde egamba nti Russia ekoze ebyobulumbaganyi sayidi eyo. Bataano Russia egenze maaso n'okuba nti ebasse ekyalo bakiyita Novopronovka e Kharkiv. Russia bwekoze ebyobulumbaganyi. Waliwo eddwaliro eriwumbiddwa Russia era tutegedde nti waliwo omukyala agenze maaso n'okweka nti attiddwa abadde na lubuto mu ddwaliro eryo nattibwa. Russia egamba nti balumbye military training center eggwanga erya Ukraine era ng'egamba nti basatu battiddwa okusinza ku bulumbaganyi obwongedde okuba nti bukolebwa eggwanga etibwa erya Russia. Waliwo obulumbaganyi obulala obukoleddwa e Donetsk, Russia ng'agezaako okuba nti afunza Ukraine kyokka era waliwo n'ebifo ebirala ebiwambiddwa Russia region eyitibwa Zaporozhye amaserengeta ga Ukraine ekitundu ekyo kibayita Temilivka. Russia egenze maaso n'okulabika nti munnange nawo ewambyeyo olutalo lukyagenda maaso. Tujja kumana olunaku olwaleero badde muwuliriza